kale katubalinde nenga bwe tugambye kwabo tukuli agenda kwesimbawo era bajja kyambaza muntu kati ne side eno olwa ngambye kulu bali aba DF bagenda kwegatta neri eri ecological party eyansereko Muhammad nabo bagenda gatta kati omukulu oli ow'ekitiibwa wamukubwe Mwami Mpuuga ayagala kuleeta ecological party bakole omukago ona je yesimbe nga bassa omukago Mpuuga yaddeyo mu constituency Mpuuga ayinza okuddayo wali mawo okumanya ate mawo ate yamalayo nnyo bonna banabyobufuzi bakuno bonna bakagezi munnyo abasoma amateeka bonna yagoba mu kibiina omukwomu bonna n'abamalawo bonna abasajja aboogerwako bakabiriitira bagezi basoma balooya bannamige abazito by'obufuzi yafulumya omukwomu omanye abantu bawano beekwasa bagenda batabukira abantu bawo wano tebanayagala buyinza ononsonyiwa nze yendabe yange nze bwento bwembiraba wano beekwasa kusemwogerere mbu teyabaduumira bazze beekwasa ku Besigye mbu teyatuduumira fetwagamba tuduumira kati mwagala babaduumire batya Besigye yafubutuka ne mu nnyumba ye mu Makati nga kaluba kabba n'agenda ku kikomera n'agamba bado bakabba n'ayagala booke n'ekisenge His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga kawedde yebakusajja bakuba ekimuuni awaka n'abaddukako najja mu kibuga Makati n'awaga kati tosuubireyo mu nabyabufuzi ng'akaluuka wedde nga wangudde obwa meeya obwa MP obwa kansala omusuubire mujja kuba amasimu nga tegaliiko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu yugi webale nnyo balide ddala agange Jeffrey Mayanja webale nnyo kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Onako olwaleero awendi wano ne Mwamito Gusuulwa tuzze tuwayemuko ku mboozi ku nsonga tutakwata ku nsonga ezitambula essaawa zino mu ggwanga aneesoko nzikiriza akubuuzeeko tutandikira awo ssebo nsanyusa okukulaba nange ssebo ogamba otya Mwami Mayanja sigamba bitambula bitya mwe tuli mpolampola mpozi mweyo tulina tabu abali mu byobufuzi essaawa zino enteekateeka kayisa nnyo mu bibiina byonna ne naddala omuliro ngulaba nnyo mu NUP ne NRM oba oli awo era biba biweddeyo kuvuganya kuba kuweddeyo sebo tulina PFF tulinayo Democratic Front tulinayo FDC tulinayo JEMA n'ebirala bigendera awo kakati Premier yagenda kutandika ne UPC gyeri Premier yagenda kutandika agenda kuza omwezi wa 15 omwezi ogw'omunaana kati oli bwakubuuza abagenda abavuganya ku kikopo ng'ogamba otya tulinayo Sunderland tulinayo Wigan tulinayo Leicester tulinayo Brighton sebo akatimu kasobola okujja nekefula ekirala awo naye tekalina kyamaanyi kyekakola tewali kyamaanyi naye era buli muntu amanya nti ekikopo abagenda okivuganyaako Arsenal na Liverpool bagenda okuvuganya ku kikopo mani yogireseewa yeba ekyabuliramu ddala gw'ovanga ku ttiimu abazanyi ne beekolamu abazanyi 6 ne bagamba tugendewo omukulu tumutegeeze ow'omugagga nti ttiimu ye tutamye tugenda tutunde tugende awalala kati yeba ekyali ttiimu nga bo bennyini bye basabye kisebo tutunde tuveewo wano Rashford ne banne balala bakuŋŋaanye nga 6 7 ne bagamba ttiimu etukeese kati yeba ttiimu oyinza okubeera mu ttiimu nga yakasamba season 3 oba 4 naye nga buli wemalako season baba bagibanja goolo nga talinayo n'emu kati yeba ttiimu ya mupiira Arsenal tekigituukangako ekyo myaka mingi emabega simanyi ne wakiri season 3 nga 4 5 Arsenal ne badde ku mulamu okusinga wakikuba Arsenal gye tuba tuvuganya nayo Liverpool badde evuganya na Arsenal omanyi ate Arsenal naye erina ekyafaayo yo yeekwata kyokwo kyakubiri tevaawo kyakubiri
awo mbutufu oba ogiyikiriza ge mazima waliwo okuyiikira oba ogiyikiriza kuba ensi yonna ekimanyi nti Arsenal kyakubiri yo yenyini bwebanga ekulembedde ng'ebera emipiira 10 etandika okukapaka nga mu kyokubiri kyayo ne bweba ekulembedde ng'emipiira 5 Arsenal ng'ekulembedde point 10 etandika okulwanira ekyokubiri kyayo era emala n'ekifuna kale byebyo naye nga wetogerera essaawa zino ekibiina kya NUP bakyagenda mu maaso n'okuba nga batongozza olunaku lwaleero NUP fundraising drive era nga Robert Kyagulanyi president yaguddewo ne miliyoni 10 ye ne famire ye nalabyeko omukulu Ssenyonyi nga naye yataddewo ne miliyoni 10 n'abalala ne bajja nga bagobera bwe batyo enteekateeka eno gye baddemu obaddeyo nnyo n'amaanyi ndi memba wa NUP ndi kansala wa NUP akiikirira abantu b'ennaaka wa ku lukiiko olukulu lw'ekibuga n'olukyo ngibaddemu nnyo era ngigoberedde bulungi yes enteekateeka eno lwakizze kati mu kiseera kino kubanga tubuuza akaseera katono okugenda mu kalulu bingi ebitambula saidi awo lwaki enteekateeka eno ezze kati mu kiseera kino lwa nsonga bbiri tugenda mu okuvuganya okwakasameme akaseera kaakano kekano era abakaadi zigabibwa buli kibiina kyonna kiri mu kamyufu nakuteekateeka bazanyi baakyo n'olwekyo ssente zeetaagisiza ddala n'ekyo paati esooka lwaki lwaleero kubanga ssaawa y'akalulu etuuse ebira byali baddewo n'essaawa y'akalulu etuuse kubanga nuupu si kyekibiina ekiri mu buyinza toyinza kuvaado n'obanja nuupu ssomero oba ddwaliro oba luguudo kubanga nuupu tesolooza musolo naye mu kaseera ataako okuvuganya sente ziba zeetaagisa nnyo nnyini ddala n'amaanyi so yensonga lwaki kize mu kiseera kino ne tulaba mu kulonda okwayita okwa 2021 enteekateeka eno teyaliiwo aye tulaba nti eze mu kiseera kino NUP ye surviving etya watali fundraising yabeerawo ddala mu bazira kisa ab'enjawulo bannaffe abali ku kyeyo diaspora bayambako nnyo okulaba nga ssente zisondebwa zigende zinoonya akalulu bannaffe abamu diaspora yes nakuno kwennyini abantu ayali asobola yawangayo era nga bw'otunuulira nti nakali akalulu k'oyogerako abantu baleetenga enkoko ku kitebe muwogo matooke menvu era ne bitundibwa ne bivaamu akasente nuupu kwesobola okulaki kutambuliza ekibiina nolwekyo kuli kyaliwo era singa ojjukira ku luli twalinawo enkola gye baali bayita mudda mudda ginzijukiza enkola era yaliwo omuntu aleeta omutwalo gwasobola era abantu bambi ne basondera ddala ssente sinze mwogezi wa ekibiina ekya nopo sinze mwogezi ni mbebaza nga memba wa nopo ordinary ne memba wa nopo nti abantu basondera ddala ssente zaabwe okulaba nti akalulu tukagendamu kubanga ebyetaagisa kalulu bingi nnyo n'olwekyo okuddamu ekibuuzo kyo ensonga ziri bbiri esooka timing yeeyo tugenda mu kalulu ekyokubiri ekibiina kyetaagisa ssente okuddukanyizibwa kati ekirala tetusolooza musolo era tetusobola kwewoola kulwa on behalf lw'abannayuganda n'olwekyo kitegeeza ekintu kimu nti nno ssente tulina okuba nga twekwatakwata tulabe nti tusonda ssente ezigenda tuyingiza akalulu ndabyeko abo ababaka nga bwe nkutegeezezza nti president Kyagulanyi yaguddewo ne miliyoni 10 n'abali ne bagoberera naye ababaka abazzeewo awo bonna kumpi bonna awo miliyoni 10 nalabyeko awo omubaka ndowooza babadde nga 2-3 kusinza munakumya okulaba kubanga saamazeeko naye nasimbye okulaba omubaka Rosias Mukasa yagambye miliyoni 15 waliwo omubaka we bamuyita obaani naye galina miliyoni 15 naye abasinga bonna babadde bagira mu 10 omuntu anakutandikira kumeka okuwaayo omuntu talina kwalina kutandikira kuwaayo nekiba kisingi 10 bakyeyanza negwe kennyini gwe weetunuulira ekiti mwogwa
okuwaayo naye tewali ssente za salira nti zino zoyina kola ki kuwaayo naye gwe okuba mu kifuba nti nze nga mp nze nga kansala nze nga ayagala ogenda ku bwa mp nze nga ayagala ogenda ku bwa kansala naalibadde nzitowa ntya naye tewali ssente nazimu za salira omuntu zalina kubanga awaayo naye era waliwo ate nze bengoberedde nnyo ng'ogyeko abakungu tubeebaza abawaddeyo ssente naye sigenda beebaza tuli fenna ntwala omukisa guno okwebaza abaana ba booda abaana ba galagi abakyala b'omu katale abawaddeyo mutwalo 32 mutwalo 2.7 bannange mwebale nabali abakulu mbeebaza naye bano kategole gye nkugambyeko nvuga booda ndi makanika nkola mu katale nkola emirimu gyange siina mulimu abawaddeyo 2,013 mutwalo 1.2 bonna babawandiika wali ku kitebe zonna z'osobola nze abo basinze okunkolera amakulu abawaddeyo ng'oli awayo kyalina abafaananyeko omukazi yawayo epeesa yes abo mbeebazizza nnyo ddala nnyo ng'olabira ddala bambi oli kyasobola kyakola ki aleese muwogo tukwebaza aleese omuwemba tukwebaza aleese kyonna kyasobola nebeka ababaka abamu kubanga ababaka bano tebenkana musaala benkana kubanga nga bwe nkutegeezeza nti ababaka abamu bawadde milioni 10 naye olwo n'ababaka abazze nabo bawayo milioni 3 kati nga omukyala baagala yagamba milioni zange 3 agagamba nti milioni 10 nga bekuteeza 10 abamu nabaze nti nze milioni 3 ne oyo zaaba asobodde mu kaseera ako kubanga tukirize tuli facing ebizibu byebimu mu kaseera akayinza okuba tayimiridde bulungi naye ng'omwezi ogunajja ajja kwongera ki okuwaayo ate ayinza n'okuba nga ebintu byayite mu kaseera ako biyinza okuba birala ate nga noono ayita mu birala naye kyetufa gwe mutima gw'owaayo okimanyi nti mukulu Mayanja omuntu akuwadde akakadde n'akuwadde emitwalo 2 okimanyi nti nze okumpa akakadde ng'osazeeko otudde osazeeko ampadde 2 nga otudde bulungi onsingera ntwala 2 nze w'emiliyoni bannange simanyi bamota nze nkubuulira okumpa akakadde ng'okampadde osazeeko ng'otuludde ne bwoti ampadde 2 nga yeewombeese akunsingira engenda ningenda n'owe2 sika kumanyirwa wadde ndi munako kati byonna obibala nekyetufa gwe mutima kyoli gwaweesezaayo kyekisinga amakulu n'olwekyo buli omu asonza okusinziira kyagira ate n'ekirala buli muntu akyawagira mu ngeri ez'enjawulo kati era nange nja kubuulira nange nja genda era nange nja kutwalayo sente nengenda kutwala era entonotono ezinzigyamu miliyoni nga 20 2 sigalina ate kiba kirungi neweeyama ekintu kyogenda okukola kyonasobola kubanga nabyekawo omubaka obabadde waawa agambye nti omanyi kati olwo wano abantu abayinza okweyama naye ate baleme kutuukiriza agamba nti kiba kirungi omuntu neweeyama kyonatuukiriza gaze na miliyoni 3 asuse kweterayo kabega kyosobodde oyinza okukwata emitwalo 3 n'ogabawa noboona essaala ya mitwalo 7 essaala nakyo kikoleera abantu nga bagala nnyo ebikalu ssente okusinga essaala ennaku zino n'essaala nayo yeetaagisa n'essaala nayo yeetaagisa nyinza obbawo emitwalo 3 ne mbasimula n'essaala ya mitwalo 7 era mba nyina kyenkozeewo ne kakati gwe tolina kyovaamu wadde n'ekikumi toleeta wadde ekikajjo wadde Juuni tosumulula wadde essaala toyagaliza struggle ogyogerako bubi n'essaala gatasumulula kyane ezikuba struggle z'oteekako z'owuliriza kati goli muntu n'abakyate ng'ogamba oli wa Nuupu buli kaseera onoonyayo akakaddugadde akatono k'olemerako buli kaseera tolina ky'oyamba toyina ne mu kirooto towagira kati tobalina makulu nabakawe magakawe ekibiina kya DF Democratic Front ekikulemberwa Mwami Mpuuga nga kyakatandika
nalaba bagiraawo nalaba nga bo bataddewo enteekateeka enteekateeka eno nga ya kubeera nga buli mwezi DA nga bo membership card nga bo membership nga bakusasula buli mwezi kati nga mulimu n'emitendera waliwo simanya bronze waliwo silver waliwo kadi yaki kati nga buli mutendera gusasula sente zaago buli mwezi nga bagamba osasula olumu omwaka gwonna oba okujja nga osasula buli mwezi okusinziira nga bw'oba oyagadde nga bo mubayise okulaba nga bafuna sente eziyimirizaawo ekibiina mu nteekateeka eyo sinamanya butuufu bwakyo naye nga DA beesinziira ku kyokusolooza buli mwezi bayita ba landlord kati landlord akola atya sente ziyimirizaawo kibiina siganye naye kakati ozosaba za buli mwezi oli landlord olina emizigo gy'opangisa kati gwatali landlord osaba otya sente eza buli mwezi ezaki membership okubeera mu kibiina sibategeera bulungi abakulu abo naye eza buli mwezi ezo ziba tezitegeereka teziba na makulu gali awo teziba na makulu gali awo enkola si ntuufu eriwa buli mwezi okuba ng'osasulira membership abantu oba obatama oba obatama n'okubateekako oba oyagala bakuddukeko ekibiina bakikulekere okay eno enkola nga mpya nnyo ezze mu Nuupu yali ebaddeko wa kibiina kyali kikikoze fundraising bwetyo ekoleddwa buli wamu wonna eno enkola engunjufu gye tukozesa mu famire zaffe nga twekulaakulanya ze tukozesa mu okwekolamu omulimu ku kitundu neŋŋamba mu bibiina by'obufuzi anti enkola eyo emirundi ojja kujjukira nti Nuupu kaadi yaayo kumpi ebulako butagijjaamu ssente sinjinozanga 10,000 yes kaadi okufuuka memba wa Nuupu kati ekibiina ky'ebyobufuzi kifuna kitya ssente kifuna ssente mu merchandise merchandise kwegamba tutunda essaati tunda enkofiira tuna banda tuna bandana tutunda ebintu bingi ebyenjawulo eriyo emu ku source ya funding y'ekibiina ekibiina ky'ebyobufuzi kifuna ssente okuva mu subscriptions ez'abamemba naye ojja kukimanya nti Nuupu tesasula subscriptions kati nga kansala n'okuka wansi tetusasula ssente wadde n'ekikumi eriyo ekibiina okutyako ng'omuntu ayagadde bwagazi ne ba MP abo mbuusabuusa nti basasula ssente esimanya update ne ba MP abo mbuusabuusa nti nabo basasula ssente Nuupu kibiina kya ddembe olina kuteekayo nakwagala na mutima engeri endala gy'olina okufunamu ssente osobola okufuna ssente ng'ova mu bibiina binaggwadda nga NGO oba ebibiina ebirala byonna ebivujjirira ebibiina by'obufuzi ekirala osobola okuba ng'ofuna ssente katugambe kati nga vese badde bagamba eza iPod ne bazirese mu bukwakulizo ne tugyenenya engeri endala ekibiina ky'ebyobufuzi gy'osobola okufunamu ssente osobola okwewola ku kinoomu kuba members oba ekibiina kyennyini ne kyewola ng'awamu mu banka zizo sources otujja ssente naye mu kino kyonna abantu bazze bawaayo obuyambi obw'enjawulo kibiina kya Nuupu lwakuba Nuupu ebadde tebyogerako nnyo nti omuntu yenna obadde okkirizibwa era okyakkirizibwa ogenda ekavule n'ogamba nti bannange mbadde nyina sinyi zange ebiro 5 oba 10 oba 1,000 nguleese era ogenda mu ofiisi ne bakuwa ne risiiti ebadde enkola ya Nuupu kati mu kaseera nga ffe tetulina ssente za muwa musolo tulina kwekwamwana ng'aba Nuupu ne tusonda ssente kabe embaga mu mayanja banne bakwasizaako kakibe ekintu kyonna bakwasizaako noso gwe mutima bwe tujjidde ffe kipya tekimenya mateeka tuliwo okulaba nti twejjamu akasente tusobola okuba nga tuwagala badde ne bwa ttiimu ya mupiira abawagizi bolaba bano abaaseno abamani aba Liverpool si be bawagizi gwe bayita omuwagizi aba asasula ssente ez'obwa memba mu kilaabu era nga buli mwaka agula ne tiketi emukkiriza okulaba emipiira gyonna
nebo bataguzitalabye emipiira gyonna ekisooke ne kilabu yeba efunye akasente gubayita memba yoyo agula tiketi ya mwaka mulamba ye memba nga buli lwajjajja buzinalagayo yes nayingira era nga ne subscription asasula agula merchandise agula emijozi agula biki byonna byonna abyeyambisa ne kati nupu mukuddamu ekibuuzo kyo tesoloza musolo enale mu yesoloza omusolo nekyo twagadde kukyekwatiramu twegategate tulabe nti embeera eno tugiyitamu so embeera bwetyo bweri kale okusinziira ku nteekateeka gye ndaba wano emikutu egimu egigenda kuyitibwamu ng'ojjako genda ku kitebe butereevu ku office naye emikutu egimu egiyitiddwamu ndaba wano eno osobokubaga nti osokontributinga ng'oyita ku namba za MTN okuli noti 791 49 26 eri mu mannya ga Rukundo Shifra waliwo eya noti 770 46 86 Michael Dumba Airtel eri noti 756 11 39 Rukundo Shifra waliwo ya noti 759 93 56 Jonathan Elotu waliwo ya noti 757 noti 2 83 55 tushemereirwe Monica waliwo ya Airtel merchant code Airtel Pay merchant code iri 6 8 ne erindo za manyaga National Unity Platform waliwo ya MTN merchant code MTN Momo ya 56 MTN ya 65 48 eri manyaga Michael Dumba waliwo account number eri manyaga National Unity Platform Absa Bank 6 noti 6 9 38 83 oboso okuwayo butereevu bulungi nnyo embeera bwetu bweri kale kakati wetogerere essaawa zino Michael Lulume Bayiga ng'ono mubaka wa Buyukwe South amaze okwejjulula n'ava mu Democratic Party neyegatta ku PFF ekibiina kino ekikulemberwamu nga pulezidenti wa essaawa zino ye mukulu Elias Lukwago essaawa zino amaze okujegattako naye tujjukira bulungi nnyo nti Lulume Bayiga y'omu ku abo ababadde abeesimbyewo kukwatira DP okubeera pulezidenti wa DP naye bw'ati akalulu kamumega omukulu Mao naddamu n'akikwata mu sayidi awo era nga omukulu Sebamala Richard y'omu ku abo era nabo yali yeesimbyewo omu ku abo naye nga bwe twogerera omukulu Lulume Bayiga yamaze okubeyawulako ayingidde PFF lwaki Bayiga mu bibiina byonna asazeewo PFF ng'ate tulaba nti waliwo ekibiina kibayita National Unity Platform ekisinga ku opposition y'amaanyi twalowooza nti n'omuntu yenna essaawa zino badagala okuba nga atuukiriza ebiruubirirwa bye kubanga opposition ebiruubirirwa byayo bonna mission eri emu kujjako Mwami Museveni si bwe kiri kati bwe kibanga ate waliwo ekibiina eky'amaanyi kibayita National Unity Platform oyo nasalawo n'agenda eri ku kyakatandika n'ategatta ku National Unity Platform oba oliawo erina amaanyi essaawa zino lwaki omuntu aba yalisazeewo bw'atyo standard za nopo ziri waggulu nnyo kati waliwo abantu abawulira nga tebazisobola ng'era baddembe okugenda mu standard ze basobola standard oba otegeeza ki mu bintu bingi nopo ebyayo byakutegeeragana ate olwo abantu abamanyira okusika omugwa buli kaseera nopo enkola yaayo ffenna twenkanankana okuvirira ku Fort Sodi okutuukira ddala ku Mukabaffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu twenkanankana kati ate eriyo abantu abamanyira okubagulumiza nopu tekkiriza mu bukundikundi na bubinjabinja n'abantu babeera nga bali awo kaseera batudde obukuukuulu nopu tebikkirizamu kati waliwo yeepima n'agamba nti mu nopu ebyo tebiriiyo kati standard za nopu ziri waggulu kati abantu abamu bazitya abantu abamu bazitira atya kati mwami Honorable Lulume atya okwesubjectinga mu kibiina ekiina hayi
more levels n'omutindo ogwa waggulu. Abantu abamu singa bagenda tulina bane abafuzi bangi ab'enjawulo nga ye buli wagenda alina kubanga yasinga takkiriza mu byakuvuganya namba ng'ayagala buli wagenda abeera omu ku abo abakutte ekintu era bali ku ntikko. Kati abantu b'ekikula ng'ekyo isi bw'obanga oli bishopu ranka nnene mu ddiini yaffe ate bw'ogenda mu Buyisiraamu tosobola gamba mbu ogenda kutuukirawo ofuuka ate mufuti. Tekisoboka. Oba okuyita maddala ag'enjawulo olina okulinda. Kati abantu abamu bo politics waabwe nga bba abantu nga be b'amaanyi be beegulumiza be ba buli kimu. Kati abantu bwe bato tebasobola nopo. Kati babagiraba bulala neera tubasabira yonna gy'agenze afuniye emirembe naye bw'obanga oyagala ensonga z'okubuuza gundi tutereera todde eno topapa tereera abo era tojja balaba mu nopo. Yo dipinga eggwawo kubanga ndaba buli omu buli afunamu obutakkaanya ajabulira bwabulizi. Abantu mu dipi baggwa mu bannange tefuuka UPC nga UPC era egenda kusaanawo dipi eyo tugenda okuva mu kalulu ka 2021 yalina abaka 9 basatu bagenze baba 6 ebesigaza 6 eba 6 kati 6 Dr. Lulime naye agenze kati esigaza 5 ebesigaza 5 kati 5 abo be sinnawuliro be bani ndoza kwe kuli Sebamala kwe kuli Sebamala bwomuvaako mbaka kyawo waliwo ono w'emitiana gundi kanso ayete lumu oyina lumu eriyo ali mu mamboka eyo abo se basatu n'abalala simanyi bulungi kuba ne bakayonde baleka bagenda kati dipi yasigaza mawo mbidde siranda kati awo bebo ngotereko n'abakulembeze bantu nga 10 abasigadde mu dipi naye nga ababaka bennyini gye binagwera bajja kusigala nga 2 bwe bati 2 basatu bintu nga bikaaye kitegeeza nti omukulu mawu w'amaanyi nnyo kubanga tulaba nti buli abantu bonna bafunamu obutakkaanya ne mawu ate babulya bwabulizi kibiina buli gwakubye mu kalulu nadduka Sebamala yakyasigaddeyo batiitiizi bw'ogenda ate entebe bw'oba ogenda kitegeeza kitya nti bw'ofuna obuzibu ne famire yo ng'osenguka ng'odduka mu maka ng'okwatamu ebyanguwa nti nze mbabulidde tufunye obutakkaanya kakati nze ku lwange nze nganze ebintu mbiraba bulala mawo omulaba enkola za mawo sizimatira ne muwagira enkola za mawu tozaagala naye omuwagira enkola gyakolamu ebintu yeeyo omanye ebintu waliwo omwana yaŋŋamba mu kalulu kano ke twavaamu n'agamba nti nze ondaba nze njagala nnyo Museveni mpagirira ddala nze golaba Besigye ne akalulu ŋŋenda kawa Kyagulanyi tekigaana ayagala nnyo Museveni mwami Museveni awagira Besigye Besigye ne akalulu agenda kawa Kyagulanyi ng'olwategeeza kyo kusikubuzaabuza oli alimu omulamu ogutwala Uganda mu maaso nyinza okuba nkwagala Mayanja kati ndi mukwano gwo naye waliwo osobola okwesimba negamba nti Mayanja tajjawo wadde kyali wange naye nga mutuufu sigenda kakuwa wadde oli mukwano gwange wadde nkwagala nnyo kati osobola okuba oli mukwano gwange osobola okuba oli mukwano gwange Mayanja naye nesikola ki ng'oli mukwano gwange naye sikakuwa naye tekitegeeza nti tuli mukwano gwange naye tokubeera mukwano gwange tekitegeeza nti ndi muzibe naye nga tewali byensobola okakuwa kubanga ate era oli mukwano gwange naye nga ekyo Mayanja wakisobola ekyo awo watuufu nga nja kakuwa naye tewali wosobola okwesimba naye nkakola ki n'okanyima era mulimu n'omuntu gwe njagala nga mwagaliza nga mwagala okumwagalizamu naye gwe tolabangako omukyala bbaawo akalulu akama bbaawe ezisobola okuba ensonga nnyingi
ayinza okuba yaganda mwami wogenda mbyobufuzi ngeta mwagala mbyobufuzi mwagala waka silwa kwata sobolo bakinina gamba mwami ono bwe tunamuwa akalulu wano family politics oyo si mulungi politics batajjajja waffe bakola batya waliwo ekyanneewuunyisa mu kamyufu k'enaale ng'olaba nti omuntu omu ali mu layini naye ng'alimu yekka kani obuuza ono talina mukyala talina mwana talina ki naye nga tomulaba musajja mukulu attuludde babeerawo ne ku lw'obulungi bwa family nga ogenda kuleeta ebizibu one bakumanyi tosobola byabufuzi sigamba nti tebakwagala oli mukyalawo famire yennyini nga tekulinamu bwesige omukyala nga laba engeri gy'oddukanyamu amaka ewaka ng'ate bw'ojja mu kuba chairman oba bwekansala tojja kusobola kati n'agamba nti nedda tulumwagala naye tajja kusobola obanga oli agamba nti ku kyalo kyewaffe batta abasajja jjajjaffe yali wa UPC ensi bwe yatabuka ne batema ebitooke byonna tetwagala taata waffe agende muki mu byabufuzi kati ekyo nakyo kikola ki kibeerayo kati ebintu bino olina bitunulira mu ntunulira entuufu kati era bw'olaba abo balulume kati lwaki mbadde ngamba ekyammawo mawo okumanya ti mawo ate yamalayo nnyo bonna bannabyobufuzi bakuno bonna bakagezi munnyo abaasoma amateeka bonna yagoba bagoba mu kibiina omukwomu bonna n'abamalawo bonna abasajja aboogerwako bakabiriitira bagezi basoma balooya bannamige abazito byobufuzi yafulumya omukwomu ab'ebitiibwa era buli yafuluma ewamawunze sola mwesiga nze ndi wa nuupu bwe kinaatabuka mu nuupu ng'eroddoka ng'eroddoka buli eyava wammawu toyinza kumwesiga teri yava wammawu ze ne mwesiga ne muwa kalolo ayavaako nga yali yabaddeko mu DP nga mawu ye pulezidenti n'oddukayo kati omuntu omu w'omuddukira mawu kati ffe miliyoni 45 tulina kuteekako akazito tolekawo Uganda n'odduka n'ofubutula sisobola abafaananyeko omukazi gw'osendasenda n'awabbaawe obuto banadduka ewabbaawe kati gw'omwesiga otya bwajjeewuwo kubanga era bosovaayo omulala n'amusendasenda era nadduka kati gwe tukuwa tutya akalulu mawu gwe yagoba mu kibiina gwe yagoba mu kibiina tukwesiga tutya kuba Uganda ejja kutuuka ekiseera eyuge nga kitabuse eno koni eyanyeenya eno World Bank yakugyeko obuyambi eno bano bomu zikuba eno bano babbi eno bano baagala kuwamba ng'oli kakati tukwesiga tutya gwe omuntu omu yadduka mu kibiina ku lw'omuntu omu ekibiina ky'abajjajjaabo n'okidduka mu kifo ky'okukitereeza sikuwa mawu bonnako abatwale nga kaguddeyo kati lulume bamuliza akalulu wano bamuwangudde akalulu kati bakuwangula akalulu ng'odduka kubanga omuntu alabika nga tafunye mazima na bwenkanya mu kibiina agaliwa agenda gafunawa PFF gyagenda gafuna yo teri bizibu byayo kakati bwe buzibu obwo buli amukululume kati bali yeyo bonna bagenda kwesinkana ate abo bonna bolaba bavaayo bamaze mbyobufuzi emyaka egiwera lulume si wa 2011 oyo lulume baludde mbyobufuzi abasajja abo bonna kati ate abo bonna nze kankubuulire tekuli ni muntu n'omu agenda kuteekawo mbeera tewali muntu n'omu agenda kuteekawo mbeera kyengamba tekuli agenda kwesimba kuba pulezidenti kwabo Lukwago anti ki ade kuba road mayor agenda kuba road mayor tekuli kwawe agenda kwesimba kuba pulezidenti Mwami Besigye tetumusubira kwesimba usinga nkugambye abo bonna tewali yagala bwa president kuba nalaba kaawo nasoma ko dine mutemega ko kaawo kakati senior ngambye wano bagenda chambaza mugisha muntu emikisa kujijuba so chambaza mugisha muntu abo bonna tewali ayina mbavu kaberu kwago kabese muju kaberu lume go balese tewali ayina mbavu kugamba tikangene netibo omusajja oba kiba kibe ngate bo 7 yakaddi ali mu kinana netibasobola kumwetiba nene nalabeko mugisha muntu ngagamba nti bali mu njogereziganya ne NUP kakati abakulu bali aba PFF begase ne anti
kati okwegatta abantu okwegatta kigambo kya Luganda nze kinsobera kati ebibiina bibiri byegasse wakiko PFF ina ababaka negamba tulinayo Besigye tulinayo Lukwago tulina Ssemujunganda n'obalabako tulinayo Luhinde balinawo boolaba kati anti yaze naki kale yinza okugamba ina baaguzannyako edda nti ina baalaso ina bakaluhangi ina baani neteekaawo niyo kwegatta kwali badde kwegatta nga ono ayina 4 ono ayina 6 kale gwe ina 7 nze nyina 3 kale 8 kale 9 nange ndeete 10 niyo kwegatta nga omwali na 9 mulala ayina 1 tekikola makulu niye musajja nga wamaanyi nnyo gwomukago ogweyagaliramu jeno nga wamaanyi nnyo kwegasso nalese 9 ku buli 10 nze ndeeseemu ddala mu meeting n'ogamba mbu ekibiina kyaffe gw'olaba embeera ebeetegereka kale katubalinde naye nga bwe tugambye kwabo tukuli agenda kwesimbawo era bajja kyambaza muntu kati ne sayidi eno olwaŋŋambye mukwano gwange Kazibu Kapo aŋŋambye nti abakulu bali aba DF bagenda kwegatta n'eri Ecological Party eyansereko Muhammad nabo bagenda gatta kati omukulu oli ow'ekitiibwa wamukubwe mwami Mpuuga ayagala kuleeta Ecological Party bakole omukago onajja yeesimbe nga bassa omukago Mpuuga yaddeyo mu constituency Mpuuga ayinza okuddayo wali kati kankubuulire weyawulira Kyagulanyi Ssentamu nti wanjawulo okubeera mu nabyabufuzi level ey'okukyalo yeya chairman naye ate ku level awo ey'omuluka yebeerako kansala wa 3 naye bw'ovaawo kansala ate ow'ettaano agatta emiruka 2, 3, 4, 5 kati ate MP n'agatta emiruka egiwerako kati MP aba azannya mupiira gwa district kuba district ebaamu ba MP 2, 3, 4, 5, 10 Kampala tulina ba MP 10 nenda district 4, 5 bwe batyo kati MP aba azannya gwa district yonna ne ffe tulaba omuzannyi nga azannya de tumukungiriza naye nga tasobola kuzannya de ku region tasobola kuzannya ku region nga tasobola nti eno region ya Buganda oba ya Teso oba ya Sebei naleyo ku ssomero nga tuzannya omupiira olwogina emipiira gino egy'amasomero Coca-Cola nezo waliri ku ssomero nga tuli ku ssomero awo mu training awo nga ndaba ngukyanga era nga nina ebitundu 9 ku buli 10 okubeera ku first 11 ne tutuka wali omusajja nankuba akatebe owemuka ningamba omusajja ono walinzi bwe tubeera wali nga tuli mu training ndaba ebintu byonna mbikola akapiira nkakyanga naye ate bwe tutuuka wano level za njawulo nze nawe mukira ekitebyawo awo ekitebyawo nze nasomera Kasubi awo nasomera Kasubi primary nemba kulemberawo mirundi emingi 25 nga ndi muzibu nnyo tutuuka ekitebyawo amasomero oluna gakuŋŋaanye Okongo ow'ekitebi teyampise mirundi 3 nanga temirundi empaka nezifuluma nga tezinagwayo ngebule mirundi 15 nenfuluma bali bamaze okumpisa emirundi 3 Okongo oba yabulirawa kati awotira ate bakipolitiki bakipetegeiti ate bakambwe kwa Okongo nali manyi nti oyo golo ndi agenda kuleeta muzibu nnyo ne baŋŋamba naye Okongo bwe yagenda ku region ate kye baamukola taata ne timu ya Kampala teyagigendako yasanga y'abamaanyi abalala abawo wano ekibuli wano abaana babajjaasa ba poliisi wano ekibuli we baddukira bagamba kye bakoze Okongo ate nengamba Okongo akomewo tudukende mujaaze nisinda gyaffe kati buli kintu kibaako level kibaako level kakati bano ba level okugenda ku level ya region ekyo nakyo kirala ne kati bwova ku region ate kati oba ogenda ku kibayita national eyo national one evuganyizibwako abantu babiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mwami Museveni abo bagenda ku national kyekiri gye twatandikidde nti premier tennatandika olwaleero ne tumanyi nti Liverpool, Arsenal, Man City tumanye ezigenda okuvuganya kati buli bwe nkugamba ezigenda okuvuganya mu premier n'omenya tiimu n'otuuka ku yokuna manya sports wakamuyingiramu kyoba wakamuyingira nti ani nandi avuga Brighton mbu simanyi Sunderland yekuba simanyi Fulham ojjukira bwe yakuba Man City ne Liverpool kati ezo emboozi ze tubeeramu tugamba babinywera betwogerako wano era akalulu kano tebakulimba ne Manimba binyulo kyamuteekamu takyalimu
okusinziira gino emyaka takyalimu naye sizoni gyolowooza teyeteesetese bulungi si kyangu ogulabanga kusaaga ffe nze ndi muwagizi wa Liverpool ffe Ken Dalglish bwe yatwala ekikopo ku fomu twali tulowooza nti bigenda kuba byamannyo weno aba Liverpool kyatwala emyaka 3 okuddamu okuwanika emyaka 30 olaba Arsenal oyo bagamba ni beaten 2-3 okuva 2-3 kati emyaka emeka 22 nabajja ekitono nnyo bajja koona 3 nga bakiwandika bwe batyo omala okiwandika bwoti nga buli omw alaba gwaddako yes gundi yanswaza Man City nze naye manyi ne season eyo ewedde yegenda okukitwala naye maama yo yebikamo katono kale nojja kulaba abantu we baabika kati Man U kasookedde Ferguson agenda yes bayinza okubeera ne bakochi nga 19 balyoke batwale tekiba kyangu nnyo bwe kityo golozo wookubiri season eddaka ba waakubiri kati okuba Arsenal yo yakwata ekyokubiri kyayo ne bwebe bule empiira 3 nga yeekulembedde ng'erina points 5 erwanirira ekyokubiri kyayo era paka era ekifuna naye kalimu sonkyaya abantu jagenda nnyo byagundi mu byamizannyo naye nga kyegezako okugamba nti kankubulire namba emu aba namba emu ne namba 2 aba namba 2 kitwala akaseera kati kana akaluto kasuubira mu bangi era analysis gikolere ku kimyufu na yero naye nga atejjukira ekimyufu yero yeyina firimbi mwenda ate firimbi yate yeye yefu offside yasalo katika nefu ate kasigenda kwefuwa katate gole yemwe bwenywa nga bagitwala eri muva VAR ate abatuddeyo bonna babambadde yero nalaba ko lefu awo banamukunyumizaako nalaba katambi ku social media okwo yali afuwa mupiira naye bwe yali agenda okugumala yasooka n'adduka emisinde n'agenda eri ku layini n'agufuuwa n'agumala n'assaako emisinde ne bamugoba kati naye yamanya nti weonguma ly wano mu senta wano nga nyimiridde banzise kati nze ndi wa Nuupu ndi munabyabufuzi ndi Lord Councillor nkiikirira abantu b'ennakawa ku lukiiko olukulu olw'ekibuga naye nze mbabuulira mazima mu kaluke tugenda mu mayanja teweesiga politician n'omu nti kansala MP meya wali nga babya akalulu era saagala mubuuze ebibuuzo mbu bwe bakabba simanyi tukole ki era saagala bantu bagambe nti His Excellency Robert Kyagulanyi agenda baduumira aludde nga abaduumira era abaduumire ekyokukola mukimanyi omanye abantu bawano beekwasa bagenda batabukira abantu bawo wano tebanayagala buyinza ononsonyiwa nze yendabe yange nze bwenti bwembiraba wano beekwasa kusemwogerere mbu teyabaduumira bazze beekwasa ku Besigye mbu teyatuduumira kati mwagala babaduumire batya Besigye yafubutuka ne mu nnyumba ye Makati nga kaluba kabba n'agenda ku kikomera n'agamba bado bakabba n'ayagala booke n'ekisenge His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga kawedde yebakusajja bakuba ekimuuni awaka n'abaddukako n'ajja mu kibuga Makati n'awaga wonna n'abuukira ne ku booda n'ekaaba kalulu bakabbye kumwegattako ge makulu bajjangayo simu wowowo jakikyali abuuse gano ngenda galaba amawulire gagenda kunyuma gano amawulire gemu gagenda kunyuma gano bannange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu sinze mwogerera siri mwogezi wa Nuupu tukwatagana alwanirira ffe si yeye kagenda okufunamu alwanirira ku ffenna ate n'ekirala yatukulembedde bukulembezi ffe tuli bazannya abalala basigadde 10 ye lwakuba ye kapiteeni kati kapiteeni kyogamba aguzannya bwomu alumba bwomu kati tosuubirayo munabyabufuzi ng'akalulu kawedde nga wangudde obwa meeya obwa MP obwa kansala omusuubire mujja kuba amasimu nga tegaliiko kasita abamala okumulangirira bagambye tukanoonye bwe tumala okukanoonya obulungi kalondebwe tukalondoole kakuumibwe tukabanje ate okwebanja okukabanja kitegeeza kwekyanga omanye abantu bewunza abantu bawo kuno balinga bagamba obuwemule buwemuzi sebo byogera neefula mutabitegeera tukabanje mukata kabanje otegeeza kyawo kati oli mwana muto kati
bantu bakuno bekwasa nnyo Eh. yabuli adoba we yambule sati n'empale alyoka ategeere ddala ky'oyogera bwamala neewunza mbu tabitegeera bwe bamala kati omusajja mwe yakozeewo ki timpazo okabanja botegeeza ki okabanja otegeeza ki kati otwagaza ki basement gwe toziwulira totegeere oli mwana muto waliwo mutambirira ddala mbukagamba boyogere ddala paka nogamba oba basement be bamuwendula kyoyogerako akitegeera ndiyewunza bwewunza wane wankulukuku wano ku express yo yali yasalawo tokikuba goolo yamanchoolo bekyanga gukwerawo tegweyongerayo tegweyongerayo era nga balefali bonna bakimanyi ewankulukuku era waliwo lefali baali bamuyita Arthur Kenya nga yekaafuuwa emipiira gye wankulukuku ng'era byoyo asala mancho asala bituufu ne bwabagabye penalty express abantu tebayomba ebayeeyo kati banno bonna balefali nga babagobye wankulukuku enkola yokka gye tugenda mu 2016 2026 ye express ye wankulukuku square pass wotobbire tuguyira tewali manchoolo teri naye abantu era ojja bawulira mbw akalulu anti kakati akalulu wamma tegusula tubuulire gwali mu kalulu katugenda kulonda twabawadde akalulu kammwe twabawadde akalulu kammwe twabawadde akalulu n'abanga twabawadde akalulu kati omusajja akozeewo ki gw'oyagala akolewo ki kyogamba Mandela bwe bamuteeka mu kkomera ye yateekawo embeera Mandela abantu be bagiteekawo kati naye abantu bakuno bo bagenda omuzannyo ne bagufuula mbugwa bannabyabufuzi sebu guno omuzannyo gwa ffenna ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi nawe ogenda kufunamu naffe tugenda kufunamu bapolitician kati omuzannyo bwe gutyo bwe guli kale nga tunatera okumaliriza Mawu ono tudde ensi bweti bweri buli omu akola omulimu gwe Mawu ono kiki ekimufuula wamanyi mu DP ngaalabika nga Mawu mu DP musukkulumu nnyo amanyi agajjawa Mawu ye yali mulungi kubanga bw'otunuulira abantu bonna ebikonge eby'amaanyi byonna eby'amaanyi abifulumiza DP kumbi asigaddemu ye ne musajjawo gundi ani ono wa East Africa mukulu Mbidde waliwo Mbidde n'olunomulala ne Mabike olwo ne gundi omulala Mbidde Mbidde waliwo n'omulala ono gundi Siranda be bakutte ekibiina Mbidde Mawu ne Siranda ekibiina kibali ku 5 kati begattiddwako n'omusajja ono omulala waliwo omusajja w'omutawaana yabanga mu byamupiira ng'akoleyo mu Coca-Cola eyo Mutenyo kati oyo yakyanga ogw'amanchoolo wali wonna yataputa amateeka g'ekifuula nnenge namulabye ku TV ng'agamba mbu omukulu omu yali ku byesimbyewo Sebamala mbu yamuperereza mbu amuwa obukadde 10 mbu amukwase obuyinza ne Sebamala bireka byali kuba Sebamala naye baabimbuza teyabyegaana nnyo okujjako kye yagamba mbu ssente simanyi zaali za biki naye teyeegaana 10 Sebamala naye yali amugamba mboba agenda muteekamu ssente naye yeesimbewo pointi eri emu twafuna obuzibu ne bwe twafuna nti twafuna generation mu by'omupiira osobola okufuna abantu 2 3 4 5 bonna nga balungi kati n'ogamba nti naye singa Ronaldo yali mu generation ndala ne Messi n'aba mu generation ndala nga bw'osanga Pele bwe yali ku ye ng'abasinga nnyo oba Maradona ng'ali ku ye abasinga nnyo ne musobola okufuna ekizibu ne mu by'obufuzi ne mujja 2 oba 3 bonna nga muli balungi nnyo kati obuzibu obwo bubeerawo nnyo butya nti DP yaje nefuna abaana nga bonna cream ne bajira mbudde bwe bumu abaana ba DP kati nowesanga nga balina abaana nga 20 bonna nga bamaanyi kati oyina Muwanga Kivumbi oyina Namboze oyina Segona bonna abo abaana nga babadde balulube bonna kati abaana nga 20 ne baba n'ekizibu kimu buli omu nga yeeyagaliza Mwami Museveni atufuze emyaka gino gyonna lwa nsonga emulaagire banne bamukkiririzaamu nnyo ekiseera ekimala bonna ne bagamba nti ono yatukulembera mu ndabe yange ekyo kituleetedde nnyo obuzibu banne bonna tebekkiririza buli omu abaabuzaabuza nga takkiriza mwono noono kakyanguwa Mawu okuba taking over nti gwe weesimbawo nze tegusulwa sikulwanirira nagange gonna
kuba nange mba ndeeyagaliza mba ng'agamba kanjira nkolaganamu ne Mawu tutwale gwe ate nze Mawu mu overtaking ate nga Mawu yaba akulaba kati ekizibu ekyo Nuupu kyenogedde eddagala abantu kye badde boogerera kya harmonization kubanga badde bakitukubya mbu Nuupu mutandise okusindiikiriza abantu abamu okuvaamu lwaki mubakaka n'ebirala neffe nga tugamba nti naawe nga tonnaba kugenda sooka olabe nti ono ddala alina kyansingako noono kubanga oba okiraba tuleme kweyagaliza tutwale best 11 nti ono ye 9 gwe tuba tututte tekitegeeza nti wali ba 9 balala kati enkola eyo wano yabulawo nnyo nga buli omu alowooza alina kubeera ye kati bw'olutabeera bw'obeera n'abaana tuli fenna omusajja yalina abaana be nga bali 10 naye nga bayombagana ate ng'omusajja bambi agenda akaddiwa ng'abaana tebakwatagana kwesojja kuyomba kunenagana kuloopa nokola oti nga balwanagana buli kaseera naye lumu n'abagamba baana bange nkaddiye amazima gali nti nsemberera okuva mu nsi muno naye nsaba olunaku olw'enkya mwena mujje mbeereko ne kyenkola ki kyembagamba n'agamba mbakoleredde n'ebyobugagga bino byonna bagenda bibatwalako olw'okulwanagana abatali baawano bagenda kujja bakole ki babitwale kanabagamba enkya buli omu ajje n'akati kamu buli omu najje n'akati kamu bwe baatuuka wali n'agamba nti kakati akati kano mukalaba n'afunayo akati akalala n'agamba akati kano bw'okakola bw'oti kangu kaakumenya era ojja kumenya bwonna 10 obumalewo ng'omenya kamu kamu ne bw'obukwata n'obufuula omuganda obumenyemu bw'oti tosobola n'agamba baana bange bwe njagala mubeere mwekwate wamu mumwe temunenegana mumu mwerondemu omu okimanyi nti okubeera omukulembeze olina kuba musiru olina okuba nga amaaso tegalaba nga n'amatu tegawulira bulungi okubeera omukulembeze kagabe maka kasita weefuula mbu gw'olaba buli kimu kyonna okiraba buli kimu kyonna okiwulira buli kimu kyonna okiwunyiriza kye bayita ssemaka olaba ebintu 10 n'ositukira mu 2 8 n'oguleka ne guyita bwe guba tegukusa nnyo gwonna oteekwa okuba n'ensonga z'omanyi z'olemerako ennyo tugambe ng'ensonga y'eddiini kati ebyo njogera nze nga tegusuulwa nze njogera nga tegusuulwa kubanga nze wange ndi dictator mutima mulungi nze ndi dictator nze ndi dictator wange ego ge mazima ndi wabeerwa ensonga zennemerako kati ng'ensonga ey'eddiini eyo oba olina ogiremerako nnyo ensonga y'ennono nkulu nnyo ensonga y'empisa naddala ng'okyali mu kasolya kange nkulu nnyo naye ate era ŋŋenda nziririzaamu katono bwe nzija nkutendeka ng'oli muwala wange n'otuuka ekiseera ng'otuuse ku yunivasite nnyinza okukutaamu katono tuli fenna abaana bange abawala nga bakyali bato tebambala mpale ne bw'agenda ayingira secondary nnyinza omutaataamu ne mulekera ddala naye ate era si ku level ya kundisho alina okimanya nti wadde abyambala eyo ku kibuga ne bw'abajja ewange tabyambala ne gwe oli muzadde nabakinga omwana omuwala ajja okulaba ng'ayambadde kundisho ne bataka banno nga tatidde namu wadde okwesiba akakaaya kale neyeesiba leesu siganye ng'abyambadde naye nga talinaamu wadde ensisi egamba nti ŋŋenda wa muzeeyi akafansonyi kaneesibe leesu okiraba kiba kya nnaku nnyo kati bino ebirala n'obireka waliwo ebirala n'obireka n'obireka osobola okumanya nti omwana akomyewo ssaawa 3 ne si kya bulijjo n'okyesonyiwa lubanga atamulabye n'ogamba nnyina nti naye omwana oyo amatumbi budde nakino yogerako naye naye nga nze sivuddeeyo nze sema kasobola kuvaayo buli nsonga yonna era bwe nvaayo ensonga eba nnene ne bamanya nti nkulu n'olwekyo bino ebibiina by'obufuzi nabyo era tebyawukana nnyo naye tulina okuvaayo ku nsonga enkulu kati obuzibu obwaliwo nti Mawu yabafunza lwa kintu kimu Mawu yagenda dde wa jjajja nga bakyamubuusa tebanakitegeera bulungi ate kati ekyennaku nga n'abalala era nabo basooba bagendayo n'abalala bakola ki nga bagendayo kati ekibiina ne kifa kati nga tebakyalina nsonga y'amaanyi yasimba emusindiikiriza nga tekyaliwo kati ekibiina n'akiwamba kati ekibiina bonna abafulumiza akisigaddemu bw'omu
era ajja kumaliza n'abo abagobye abo abatundu bakolagana nabajja kumaliza n'abo abagobye. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Ensonga zeezo naye okusinziira kati kano akalulu akabindabinda twagalira ddala ssente ku Nuupu. Yes. Bano abakulu abawaddeyo bo baleke bw'ogenda ku Nuupu wonna w'ogendeddeyo oba olina 10 oba olina 2 oba olina 1,000 oba meka ogenda ne bakuwandiika ne bakuwa ne lisiiti. Tiimu yaffe erina okutambula kubanga kati His Excellency bw'anaafuluma bw'atya waka kati kankubuulira akakodyo ke baatukoze gwe kotadde bakutegeera. Tulina ennaku ndowooza 45 okunoonya akalulu konna ndowooza ennaku 55 okunoonya 55 Hadley ndowooza ennaku nga 6. Tulina districts meka zigendanga mu 14 oba 26 kakiba kitegeeza ekitono nnyo ne bwogenda ennaku 2 mu wiiki tomalayo district za Uganda. Kati ate bakola akakodyo bw'ova Embaale osala busazi ng'ogenda ate Kisolo Uganda ogisalamu bwoti obudde obumala mu kkubo. Tiimu erina okusula erina okulya emizindaalo buli kimu kyonna n'okyo ssente zeetaagisa ddala amafuta buli kimu kyonna ssente zeetaagisa ddala. Okay. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege katukulekerere wano nze Geoffrey Mayanja. Tukwagaliza akaseera akalungi ssebo tukwebaza kulwakadde k'otuwadde kugera mukwende bannayuganda. Kale tugenze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga